Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda. Twebaza Katonda atuwadde akaseera kano akalungi okugabana ebigambo eby'obulokozi ebituweebwa obuweebwa olw'ekisa kya Mukama. Ebigambo eby'obulokozi, ekigambo eky'obulokozi kituweebwa ng'ekirabo, luli era twakisomako. Era tugenda kusoma ebigambo okuva mu Baebbulaniya essuula eno 4. Tuzze wano okuwulira ku bigambo by'ekisa kubanga bye bireeta embeera okugonda ffe okusemberera ennamulondo ey'ekisa. Tusemberera ennamulondo ey'ekisa ne tufuna obuvumu, era bwe tufuna obuvumu, obuvumu ne butuleetera okusaasirwa. Era bwe tufuna okusaasirwa, ekisa kya Katonda ne kiryoka kijja. Ekisa kya Katonda ne kiryoka kitusobozesa ffe okusaba, era n'embeera ze tuba tuyitamu ne zivaawo lwa kisa kya Bwakatonda. Kati wano mu kujja kusemberera ennamulondo ey'ekisa, ndaba obugonvu, ndaba obugonvu abooluganda. Ekyo ekyawandiikibwa kye tulina, kye tugendera okuddamu okusoma. Ndaba wano obugonvu abooluganda. Ndaba okugonda, nti twetaaga okugonda, twetaaga okuba abateefu abawombeefu. Abaebbulaniya 4:16. Tusoma Bayibuli ne tubeera ng'ebigambo tubijja ku magezi gaffe. Agambye bw'ati nti tusembereranga n'obuvumu eri entebe ey'ekisa, tulyoke tuweebwe okusaasirwa era tufune ekisa olw'okubeerwa bwe tukwetaaga. Ekyoluzungu kibadde kikindaga bulungi nnyo, naye na wano okusemberera n'obuvumu eri entebe ey'ekisa. Twetaaga okuba n'obuvumu nga tusemberera entebe ey'ekisa, tulyoke tuweebwe okusaasirwa. Owooluganda weetaaga okusaasirwa, neetaaga okusaasirwa. Twetaaga okusaasirwa mu nsi yaffe, twetaaga okusaasirwa mu famire zaffe, naye lwakisa. Kale n'olwaleero ekyawandiikibwa kiri mu Baebbulaniya essuula 4 olunyiriri lw'okumi nti kale n'obuvumu tusemberere entebe ey'ekisa, tulyoke tuweebwe okusaasirwa. Olunaku olwaleero weetaaga okusembera n'ogamba Mukama nsembere ntya, agambye nti tusembere n'obuvumu. Bigambo byakuwaguza. Ate okusembera okiraba nti kirimu okwetoowaza. Olwo tulyoke tufune ekisa olw'okubeerwa tukwetaaga. Bannaye ekyo kikulu. Kakati wano waliwo ekyawandiikibwa era kyenjagala tufune. Kiri mu Timoseewo 2 olunyiriri olusooka. Timoseewo 2 olunyiriri olusooka. Abooluganda ekisa kye twetaaga. Twetaaga ekisa mu biro bino eby'obulokozi. Walokoka, nange nalokoka. Waliyo n'omulala yeetaaga okulokoka. Naye waliwo ebiseera oluusi omulabe lwayagala okuzannyira ku bulamu ne ku bwongo okwerabiza ekisa kye twaweebwa. Naye olunaku olwaleero abooluganda twagala okujjukira tuddeyo ku kisa, ku kwagala okwasooka, ekisa ekyokwagala okwatusembeza eri Mukama waffe nga twajja nga tetulina na kye tulina. Twalokoka olw'ekisa, n'atulokola olw'ekisa olutali lwa bikolwa byaffe, ekitali lwa bika bye twazaalibwamu, ekitali lw'ebyo oba ntunula yaffe oba mbeera yaffe, naye olw'ekisa. Mukama n'agamba owange owooluganda jangu leero n'akulokola. N'agamba nti era bw'oyatula n'akamwako ne weenenya, ebibi byo bikusonyiyibwa, bikuggyibwako, n'akutukuza. Era agambye ye tasobola kuggyawo maaso ge gy'oli. Waali agamba nti jangu gye ndi gwakooyi era azitoowereddwa. Nange n'akuwummuza, jangu gye ndi, mujje gye ndi mwabakooye era abazitoowereddwa, nange n'abawummuza. Ekigambo kino bwe tukyogera bulijjo kiringa luyimba, naye kyamakulu. Mujje nno gye ndi mwabakooye. Mukama atulaba nga tukooye. Era wano mbadde nkiraba bulungi nga gwe omukkiriza omulokole yalokoka olw'ekisa. Mukama atujjukiza nti abange waliwo omunyago gwe guliwa. Omunyago ogw'okudda okulaba ekisa ky'Obwakatonda ekye twaweebwa obuweebwa
olw'omwana omu Yesu Kristo eyaweebwayo Katonda kitaffe omwana omu ku lulwo nange n'olokolebwa olw'ekisa nga tewawaayo na kintu kyonna naye kirabo ekyatuweebwa. Kakati Mukama atujjukiza agamba bannaye nabayita naye nabayita lwa butukuvu, nabayita olw'ekigendererwa, nabayita lwakigendererwa. Kakati Katonda yatweyitira olw'ekigendererwa. Ekyo kyekindaga nti tuba tuyina kubeera waliye kumpi naye, tusemberere tubeere mu kubeera wookwe, tukyawe bye tulowooza nti bye biyamba ennyo obulamu bwaffe, ng'ekyawandiikibwa ekiri mu ebikolwa by'abatume 2:24 tujja kukiraba. Obulamu bwo obujjawo, obulamu bwo obwerabiza n'otandika okukola ebyo eby'obwakatonda, kubanga yatuyitira ekyo ekigendererwa. Kyekyo ekigendererwa kye yatuyitira, tuleme okubikoza ebyaffe, naye yatuyitira kutambulira mu butukuvu bwe, yatuyita tukole emirimu gye, yatuyita lwa kitiibwa kye. Kakati omunyago we guli gwe guno, ensi etwetaaga, abantu ebweru bakaaba, abantu beetaaga Mukama, abantu beetaaga obulokozi. Naye oluusi ekisa bwe kitasangibwawo, kisobola okusanga nga oli bize kubanga oyina bye weekolera, oli tolina budde kubanga oyina okumala okutuukiriza ebibyo. Naye ekyawandiikibwa kigambe nti yatuyita olw'obutukuvu, lwa butukuvu, lwakigendererwa kye, amanyi ye lwakigendererwa kye. Njagala ekyawandiikibwa kino nkijje tusobole okukitegeera obulungi. Lwakigendererwa kye Timotheo ekyokubiri, kamala okukisoma tusobole okukigaayamu bulungi mangu nnyo, era tujja kubeera nga tumala. Naye ebyawandiikibwa bino biba birungi okuwandiika. Timotheo ekyokubiri essuula esooka olunyiri olw'omwenda agambibwa eyatulokola n'atuyita okuyita okutukuvu. Yatulokola n'atuyita okuyita okutukuvu. Singa ebikolwa byaffe bwe biri, wabula okumalirira kwe ye n'ekisa bwe biri. Yamalirira okumalirira kwe ye n'ekisa nga bwe biri bwe byali kye twaweerwa mu Kristo Yesu, emirembe n'emirembe nga teginnabaawo, emirembe n'emirembe nga teginnakola teginnabaawo. Ebigambo byennyonnyolera eyatulokola n'atuyita okuyita okutukuvu, olw'ekisa okuyitibwa kwe wayitibwa nange kutukuvu. Ate tekwali ng'ebikolwa byaffe bwe biri, kubanga ffe ku lwaffe twali nga tetusaanidde, n'atuyita n'agamba n'omutango ngenda gusasula, n'asasula ebbanja, n'awaayo omwana wo mu Yesu Kristo, n'akomererwa ku musaalaba olw'ebibi byange, n'afa, n'aziikibwa, n'azuukira, n'awangula ku lulwo nange. Bwe yazuukira n'afuna ebisumuluzo, n'awangula n'asikayo ebisumuluzo n'abituwa, n'atuwa obuyinza. Bayibuli egamba n'atuwa obuyinza nga kye tusiba ku nsi kisiba mu ggulu, kye tusumula ku nsi kisumulwa mu ggulu. Ebisumuluzo bw'abituwa kitegeeza bw'okwasibwa ebisumuluzo mukamwawo, kiba kyewuunyisa nnyo mukamwawo okukuba ebisumuluzo bya ofiisi, naye n'otuula ebweru n'akusanga ng'otudde bweru naye ng'olina ebisumuluzo. Yesu bw'afa n'azuukira yawangula amagombe, n'awangula Setaani, n'aweebwa ebisumuluzo, ne tufuna ebisumuluzo nga kye tusiba ku nsi kisibwa mu ggulu. Ekyawandiikibwa bwe kiri wano mu Matayo, tulina okukisoma. Naye mbadde nzikatiriza ekyawandiikibwa, kiwandiika ow'oluganda Timotheo ekyokubiri essuula esooka olunyiriri olw'omwenda lulimu ekigambo ekikulu kino. Singa ebikolwa byaffe bwe biri, byebyo bye mbadde mbabuulirako nti ebikolwa ebyaffe singa bwe biri, naye olw'ekisa kye ng'awaddeyo omwana wo mu Yesu Kristo, wabula okumalirira kwe ye n'ekisa kye bwe biri. Yamalirira lwa kisa kye. Katonda wa kisa, alina ekisa kingi, alina okusaasira kungi. Okusaasira kwe n'ekisa kye ne bituwalula ne bitusaaniza, byekituwalula. Osaanizibwa lwa kisa, ekisa kye kituwalula. Ekisa kibeera ng'empewo
era nga bw'olaba omwoyo omutukuvu, omwoyo w'ekisa ajja alinga ekirungo ekiyingirawo, weesanga kikusaanizza ne weesanga oli mu kyaki kati n'ogamba bannaye waliwo amanyi bwe yalokoka, omanyi bwe walokoka. Kyali kisa kya Katonda ekyakufuula ekyo ky'oli. Nakati ebintu by'okola lwa kisa kya Katonda. Okubeerawo okwo, okubeerawo kwange, okubeerawo kwaffe, it is by the grace of God. Kisa kya Katonda. Kisa kya Katonda kye kitubeesezaawo. Kakati wano watugambidde nti yatuyita okuyitibwa okutukuvu, si kwa bikolwa byaffe. Omuntu yenna aleme okwenyumiriza, omuntu yenna aleme okubositinga mu Luzungu bw'agamba. Nneme okwerowooza okusinga bwe kiŋŋwanidde, naye bwe neerowooleza mu Katonda ne ŋŋamba kyali kisanze Mukama okundokola, kibadde kisa kyo Mukama nze okubeerawo nga ndi mulamu. Bwe tulaba abooluganda nti obulamu bwaffe si kintu, lwe tugenda okusobola okuweereza Mukama, lwe tugenda okusobola okuwaayo obulamu bwaffe bwonna tubuweeyo eri Mukama. Obulamu bwaffe bwe tubuwaayo ne ndaba nga obulamu si kintu, kubanga abooluganda omuntu tomanya lw'ogenda kuba mulamu, tomanya lw'ogenda kutambula, naye ye agamba nti omwoyo wa Mukama yabeera ng'amuluŋŋamya ng'amugamba nti eyo gy'ogenda, ng'alabayo okuyigganyizibwa, ng'alabayo okubonyaabonyezebwa, naye n'agamba nti kati obulamu bwange sibulaba nga kintu, naye bwe ntuukiriza okukola Katonda ky'aŋŋamba, ekyo kyekyokka owooluganda. Kati gw'ogamba otya? Njagala okuzzaamu amaanyi olwaleero. Gwe obulamu bw'ogamba otya? Obulamu tebuliimu. Obulamu si kintu. Obulamu bwo buweeyo eri Mukama olwaleero, kubanga Katonda ye Mukama w'obulamu obwo olw'ekisa. Katonda yakuwadde okubeera ng'okyali mulamu n'ebyo by'oli lwa kisa ky'obwa Katonda. Kakati nno kiri nti ne bw'oba obumuwadde ne bw'oba obugaanidde, era obulamu bwo buli mu mikono gy'ani? Gya Mukama. Obulamu bwaffe buli mu ngalo za Mukama. Kakati ye ono omusajja atuwa ekyokulabirako n'agamba nti naye n'okuweereza kwe naweebwa mu Mukama waffe Yesu okutegeezanga enjiri, n'agamba nti ndyoke ntuukirize olugendo lwange n'okuweereza kwe naweebwa Mukama waffe Yesu Kristo okutegeezanga enjiri ey'ekisa ekya Katonda. Kakati ye yalaga nti buno obulamu obubwe n'abugjawo, n'agamba buno sigenda bulowooza ko nnyo ng'ekintu, naye kantuukirize ekyo okubuulira enjiri ey'ekisa eya Yesu Kristo olw'ekisa, okutegeezanga enjiri ey'ekisa kya Katonda. Nange ndi wano olwaleero abooluganda ntegeeza okutegeeza kw'enjiri ey'ekisa eky'obwa Katonda, nga nkuzzaamu amaanyi muganda wange. Oyinza okuba nga oli mulokole, oyinza okuba olina obuweereza, naye ng'olaba ebintu tebitambula, tebigenda, naye twetaaga okuddamu n'ogamba bannaye ani yandokola? Nalokoka lwaki? Bayibuli wali etugambye nti twalokokera obutukuvu olw'ekigenderera ky'obwa Katonda. Kati bw'olaba scripture eyo n'ogiraba, kitegeeza nti Katonda yatuyita tubeere kumpi naye, tubeere mu kubeerawo kwe, kyekyo kyokka kye weetaaga. Naye ekituziba amaaso, ekigenda ne kiziba omuntu amaaso, kubeera ng'ofuba kulaba nti nange nina okubeera kino, nange nina okubeera kino, nina okubeera ng'omusajja oyo gwenda bangere ye byabifunya atya, nange nina obinoonya. Kati ogenda okwesanga ng'obulamu bwo obutadde mu kunoonya ebyensi, nga tubutadde mu kunoonya bino ebigwawo, n'ekisa ne tukireka wali. Naye bwe tuwambaatira ekisa, kyekigenda okutusobozesa okukola omulimu gw'obwa Katonda mu butuufu, mu butukuvu. Ate olaba ekisa kituleeta ne tubeera n'okubeera nga tuli mu makanisa Katonda agatuwadde, aleese abantu bangi. Naye awatali kisa oyinza n'okulemerera okukwata ekkanisa. Awatali kisa oyinza n'okuba nga n'abantu byonna Katonda byakuwadde, nga bw'olaba ekkanisa ezimbiddwa abantu bangi, biki, olina ebitiibwa ki. Ekisa ky'obwa Katonda kye kituleetedde okubeera bino bye tuli. Nzirayo okubajjukiza abooluganda nti nze bwe mba ndaba ensi nga bw'egenda, buli omu yeebuuza n'agamba naye kiki ekigenda mu maaso mu nsi? Bannaye kiki ekigenda mu maaso? Bannaye abantu bafa, bannaye ensimbi tezirabika, bannaye enjala. Wano waliwo omunyago. Katonda akuba kakengere n'agamba abange mujjukire ekisa ekyabaweebwa. Wano owooluganda ategedde Yesu, ategedde Katonda, we weeyambulira ebitiibwa n'obuulira enjiri ey'obwakabaka, nti n'enjiri eno ey'obwakabaka
mu biseera ebiringa bwe biti yeetaaga okubuulirwa mu mazima gaayo, mu butuufu bwayo, ne tuva okunoonya ebyaffe, kubanga n'obulokole obwatuweebwa, obutukuvu obwatuweebwa si lwa bikolwa byaffe. Kakati ono omusajja ye n'agamba nti nze ebyobulamu obwange sigenda birowoozaako, ekyo si kintu, si bya muwendo, ebyange si bya muwendo, naye kandowooze ku by'okutegeeza enjiri ey'ekisa ekya Mukama waffe Yesu Kristo mu Katonda omulamu. Olunaku olwaleero owooluganda waliwo ebintu ebituziba amaaso, waliwo ekkanisa, oli mu kkanisa n'okutabula otabuddwa, waliwo etubeera mu kkanisa ne tutabulwa, kubanga oluusi tuddira emirimu gya Mukama ne tugiyita gyaffe, ng'omulimu ogwo gugwo, kano kange, kano kange. Kakati Mukama bw'akulaba naye ng'agamba nti nze nakuyita lwa kigendererwa, nakuyitira butukuvu. Okiwulira mukwano gwange? Kigendererwa. Bw'abanga yampitirwa kigendererwa, kigendererwa kiri eriye, ye yakimanyi. Kati okufuba okubikkulirwa ekisa ekyampeebwa kwe kunoonya Katonda n'obulamu bwange bwonna n'amagezi gange gonna, ne musaba ekisa ekyo kye yampa muweereze nkyali mulamu, muweereze byonna biggweeyo mu nze, bye yateeka mu nze, kubanga kyekyo ekigendererwa ekyampisa, naawe bwekityo bwe kiri. Kakati ate omuweereza otya nga ekisa kiweddewo? Buli lw'obeera nga waliwo by'okwataganyizza bw'oti ku bubwo, ekisa kibawala, naye twetaaga obugonvu, twetaaga okugenda ku ntebe ey'ekisa ey'obwakatonda n'ekisa n'obuvumu kiryoke kituggulirewo okusaasirwa. Twetaaga okusaasirwa, naye bwe tubeera mu kkanisa ezo entalo ezijja, ne bwe tubeera ebweru, ne bw'oba oli mu ofiisi, ne bw'oba oli mu maka go mu bufumbo, kisa kya Mukama. Tutambula lwa kisa, Mukama byatuwadde lwa kisa, ofiisi ogirimu lwa kisa, byonna tubikola lwa kisa. N'olwekyo twandibadde nga Katonda nga bw'atuwadde, atuwadde omunyago. Omunyago gwe guliwa okutambula nga tukola bulungi n'eri abo abalina oba batalina, n'eri abo abaagalwa oba batayagalwa, nga tubuulira enjiri ya Yesu Kristo, okulaga abantu enjiri ey'ekisa bwa Yesu Kristo, ebiddirira bya Mukama, kubanga ekigendererwa ye yakituyitirira. Ebiddirira ebyange bya Katonda, ebiddirira ebibyo bya Mukama. Kyova olaba ne bw'obanga omusajja agambye nti ng'omwoyo ambikkulirwa nti asuubira okubonyaabonyezebwa n'okuyigganyizibwa, naye ebyo byonna n'atabifaako, n'agamba wange obulamu bwo buddira eri, kantuukirize ebyenjiri, tuukiriza ebya Mukama, naye anaakulwanira. Ye Katonda alwana entalo zaffe, ye Katonda atweraliikirira. Agamba nti weeraliikirira ki? Weeraliikirira onooyongerwako, ti ani yeeraliikirira ne yeeyongerako? Obulamu tebukira mmere, oba amalanga gali bweru, ogalaba gabeera awo nga go gali awo, ebikola bisinza businza, bimanye Katonda waabyo, naye ate kiri kitya ggwe eri omuntu? Oba ebinyonyi bibeera ku muti ne bisinza ne bisinza ne bisinza, owulira obunyonyi bukeera bukeezi nga gwokya ebisse bulangiti, nga businza businza, bwe bumala okusinza ne bugenda ne busanga oli ng'emberenge zaamuyiiseeko, ne bubojja ne bulya. Naye ffe tetusingawo nnyo bwe tutandika okusinza Katonda mu mazima n'omwoyo. Katonda atuwadde ekisa tubuulira ebigambo eby'obulokozi, naye waliwo ebintu ebitutwalira obudde. Kiki ekitutta obudde bwo? Obulamu tubweyambula okuva kukwe mu luzungu kigamba perfectinga, okwefuula abasaanidde oba abatukuvu, naye ng'ate obutukuvu bwaffe oba Katonda kye yatuyitira obutukuvu, ekyo kyatuweebwa olw'ekisa. Kakati lwaki tudda mu kufuba? Tweyambulula okufuba, tumanye nti ekisa kya Mukama waffe weekiri, ekyatuweesa obulokovu, okuyita mu kirabo Yesu Kristo, tukyambalire, tukyawe ebyensi, tubuulire enjiri, abantu balokoke, kubanga ebweru abantu bakaaba. Ebweru eriyo embeera enzibu. Kakati Katonda atuwadde omunyago. Ebyaffe tusooke tubyeyambulule nga Pawulo ono bwe yakyeyambula nti naye obulamu bwange sibulowooza nga kintu, nga bwa muwendo gyendi, ndyoke ntuukirize olugendo lwange n'okuweereza kwe naweebwa mu Mukama waffe Yesu, okutegeezanga enjiri ey'ekisa ekya Katonda. Tutegeeze enjiri ey'ekisa ekya Katonda. Abasajja beewaddeyo, waliwo abasajja boolaba nga beewaddeyo n'abakyala ba Katonda, ng'ekijja kijja yaali mu kubuulira njiri, kubanga ebiddako tobimanyi.
obulamu bwaffe buli mu ngalo za Mukama. Yatuwa obulamu okussa bwe twebaka n'ozuukuka n'akuwa obulamu n'omwebaza n'okeera enkya n'ogamba Mukama nkwebaza kubanga onkuumye nga nkyali mulamu. Ye Katonda omulamu, ye Katonda ow'ekisa. Akuyita olwaleero obadde okaaba, obadde otawaana, abaana balwadde, ono ali bw'ati, ono ali bw'ati. Kyova olaba ne bwe tuba tulina abaana nga tubakuza, oluusi abaana balema, naye lwa kisa kya Katonda gweokulaba nga olina abaana awo obakuzizza, si maanyigo, kyali kisa kya Katonda. Yatuyamba, Mukama n'akuwa abaana n'obalera ne babeerawo ne basoma ne bafumbirwa, n'ogamba bannaye nze nina, sisobola na kwenyumiriza. Tosobola na kwenyumiriza. Agambye nti tuleme okwerowooza nga bwe kitugwanira, tumanye nti ekisa kya Katonda kye kitukuliza abaana. Olaba obeera waka ng'omanyi okuumanya abaana, okuumanya bebi, okuumanya oba oli bw'oti ng'omulaba n'asika obuugi, oluusi obuugi ne buyiika, naye kisa kya Katonda. Bayibuli egamba bw'atakuuma kibuga, abakuumi bakuumira bwereere. Katonda bw'atazimba nnyumba, abazimbi bazimbira bwereere. N'olwekyo lwaki tetuddira obulamu bwaffe bwonna ne tubuziika mu Mukama waffe ono Yesu Kristo, ne tubuziika mu Katonda omuyinza w'ebintu byonna, ne tubuwa eri Mukama, ne tubutunda. Nnyumiddwa nnyo ekyawandiikibwa kino. Musajja n'agamba nti ebiddako sibimanyi, owooluganda ebiddako tobimanyi. Tubeera n'emikwano mu nsi ne tugiyita emikwano. Waliwo abantu lwe babeera mu ofiisi ng'oli ne mukwano gwo ne munyumya, oluusi boosi abayisa bubi, ne mumunyumyako ne mumunyumyako. Naye ono gw'oyita mukwano gwo muyinza okuba munyumya, naye ng'emboozi zanyumya za kukusindika bweru. Yagambye ati, buli lwojja agamba yagambye ati, gwe n'owuliriza omuyita best friend, naye ng'ebyo byanyumya ayagala okukukyankalanya owulire nga weetamwa ekifo. Naye omuntu yekka ng'onywezezza Katonda n'okyawa ebyensi, obudde bwaffe tubuwe Mukama, tubuwe ekigambo, tubeere mu kubeerawo kwa Mukama, tusome Bayibuli. Owooluganda oyinza okuba weetadde nnyo mu kuwulira ebigambo, buli olugira bw'oti bannaye kiki ekifaayo, baagambye batya, ye leero nno baagambye batya, bannaye mawulire kigemufunye, biki ebifa ku kyalo, n'obiwulira ne byongera okukosa. Bannaye kambikule midiya, n'ogibikula ne byongera okukosa. Naye nga waliwo ky'oyinza okubikkula wano, kyekigambo kya Katonda. Obikkula n'owulira ng'onyumirwa ekigambo n'okoloboza, n'ojjamu layini n'ogikuulamu n'ogiteeka wano, n'owummulako bw'oti n'owulira ng'esaana olw'obulamu bwo, n'olaba Katonda omulamu ng'ali naawe. Bannange, obulamu bwaffe tubuwe Mukama. Ngera bwe nkuwadde obujulizi ne nkugamba, ngenda ne ntunula bwe nti ne ŋŋamba, eyali omwami wange aliwa. Bayibuli egamba nti omuntu bw'ava mu nsi omwoyo guddayo gy'ali, ettaka ne lidda mu ttaka. Omwami ono kawaala agalamidde erubira ebusoga bugwera. Era yayogeranga nnyo, naye ebigambo bye ebimu bye yayogeranga najjamu ne ŋŋamba nti Katonda yali ayogera, yagambanga n'agamba nti ffe tugenda mu byalo, enjiri tugitwala mu byalo. Lwaki nkikugamba bwe nti ndaba omusajja wa Mukama okuva lwe yagalamira erubira, Katonda n'akola omulimu. Obuvumu bwandivuddewa bannaaye okugjako ekisa kya Katonda, naye nvudde waggulu nga mbagamba nti buli wentunula ne ŋŋamba yaliwa eyali omulungi nga simulabawo. Nendaba ekisa kya Katonda, ekisa ekimpadde okubaawo nga nkyali mulamu, ekisa ekintaddewo nze mmeeyo okubeera nga nsobola okubuulira ebigambo by'obwakabaka. Era ekyo kye nasigalira, obulamu bwe buliwa, obulamu buli mu mikono gya Mukama. Kyenva nsaba ne ŋŋamba nti Mukama, obulamu bwange buli mu ngalo zo, mbuulire ebigambo byo, nsaba mbuulire ate ekigambo kye kituufu, mbeere ku mazima. Mukama muli n'awonya omutima gwange. Ne ŋŋamba Mukama, ebirala byonna bigende, naye Mukama kambeere nga mbuulira ekigambo kyo. Nze saamanya nako nti nsobola okuba kati nga mbuulira njiri, nesanga bwesanze po nga njiri. Eriyo oli agamba nti yeye bannaaye nentandika naye nze nesanga bwesanze ne muntu ayimba nga nsinza nga nnyimba. Nyinza okugamba nti yesi nga nsaba n'abantu nga mbazzaamu amaanyi, naye nga ku bulwange seerabangako nti ndi awo, nti ndi mu kubuulira enjiri. Naye olw'ekisa kya Katonda ekimpeebeddwa, olw'ekisa ky'obwakatonda, ŋŋamba nti Mukama gwe otuyita olw'ekigenderero, Mukama otuyise lwa kisa tukuweereze. Obulamu bwaffe abooluganda tubuweeyo olw'obwakatonda.
bino ebirala bye tunoonya ebituyombesa ebitukyayisaganya ebitulwanyisa zino nyongeza ebyo byakuggwawo. Bayibuli egamba nti eggulu n'ensi byonna biriggwawo naye ekigambo kyange tekiriggwawo. Agamba nti ye ntandikwa era ye nkomerero, ye Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Agamba nti ayogedde n'okukola taakikole, nti ayogedde n'okutuusa taakituuse. Agamba sinze nkulagidde ddamu amaanyi oguma omwoyo gwo. Agamba nti kubanga nze ndi Mukama Katonda wo, n'abeeranga naawe, siri kuleka nga mulekwa, n'abeeranga naawe, n'akuliisanga, n'akulwanira entalo, n'akuwonya emiggo gya Yesu Kristo gye gituwonya, nti nsaba nange n'akuyitaba. Agamba nti teweeraliikirira naye mu kwegayirira n'okumusaba ensonga zo zimutegeeze. Agamba jjo ne leero n'emirembe gyonna abeera bumu. Yesu takyuka, abeera bumu, takyuka. Katonda takyuka, abeera bumu. Abantu be bakyuka, bakyuka lwaki lwa bintu. Osooka kunywegera bintu n'olyoka ojjukira bannaye nina okunoonya Mukama. Bannaye tunywegere Katonda nga tukyali balamu ng'atuwadde ekisa, tumunywegere Katonda. Tufulume ebweru tugende tubuulire enjiri, tubuulire enjiri ey'obwakabaka eyimiridde ku mazima. Owooluganda tuve mu kulwanira ebintu, tuve mu kulwanira ekkanisa, tuve mu kulwanira ebyobugagga, tuve mu kulwanira ebyebibanja. Kubanga omuntu oba okyalwanira ebibanja, okyalwanira kino, enkya tomanya kyogenda kuba. Kati olunaku olwaleero yatula ebigambo bino, gamba nti aye Mukama mpulidde ebigambo bye ebyekisa. Olunaku olwaleero nzize mu maaso go lwa kisa Taata. Mpulidde omusajja eyeekyawa Pawulo n'agamba nti naye n'obulamu bwange tebukyali kintu. Gamba nti Mukama olunaku olwaleero nange obulamu bwange tebukyali kintu. Waliyo abantu boolaba nga tokyabalabako mu famire yo nga baafa bagenda olaba malaalo. Naye Katonda bw'abanga akyatutaddewo Mukama, ekyo kisa ekituteesezaawo tubuulire ebigambo bye by'obulokovu. N'abo abatannaba kukkiriza Yesu, abatannamanya Yesu yani, abatannamanya njiri ya bwakabaka Mukama, bakkirize balokoke. Gamba nti olunaku olwaleero ndokose era nsaba nzitandika okugenda mu kanisa nsabe nsome ekigambo nkitegeere. Nange omuweereza abadde aweddemu amaanyi yogera ekyo. Gamba nange abadde aseesetuse nga nvudde ku kisa. Mukama nsaba ekisa kyo. Ekisa kya Katonda kye kituwalula ne kitusaaniza. Ekisa kya Katonda kye kitutadde we tuli. Ekisa kya Katonda kye kyakufuula n'oyatula obulokozi. Ekisa kya Katonda kye kirabo. Gamba nti ayi Mukama nkowoola ekisa kyo kinneebulungulule. Ekisa kyo kirokole abaana bange. Ekisa kyo kijje bakkirize obulokozi. Ekisa kyo kijje mu maka gange obufumbo bwange bunywere bubeerewo. Nze abadde atawaana ne mwami wange Mukama, neetaaga ekisa kyo lokola mwami wange. Nze abadde atawaana ne mukyala wange Mukama, lokola mukyala wange aterere. Nze abadde atawaana n'ebibanja nga tulwanagana, Mukama tereza famire zaffe, nsaba obulokozi ojja otukyalire nga Katonda bwe yakyala. N'akyalira abaana, n'akyalira abantu be, n'akyalira ensi. Katonda akyalidde amawanga n'olwaleero akukyalidde. Gamba Mukama njatula nti Yesu Kristo ye mulokozi w'obulamu bwange era mbumuwa olwaleero. Weebale nnyo Mukama kubanga omponyeza endwadde zange zonna ez'omwoyo n'ez'omubiri mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bannaye Mukama bawe nnyo omukisa, naye kawaalaga amannya gange. Amen.